It really means a lot. Abakyala mukama bawagiriza babulidde enjiri mu nsi ez'enjawulo. So as the gospel, we are very, very humbled to tap into such an anointing. So tuli basanyufu nnyo ate era nnyo okugamba Uganda bonna bakulira share babeere, because this is one body, so they need to be there and support the gospel. Yes, nze kyo nkyebaliza Katonda kubanga nze nga bulayi ennaku 15 ngenda ku show yaffe ey'ekololo ekyo kyokka kitegeeza nti ali mu kuwe like favor wellness, you understand? So I'm very, very humbled for that. Nebaza nnyo Katonda era sobola kulindirira kimala Uganda bonna nga bazze ku lunaku 26 November Kololo. Ebbugumu eryeyongedde ku Kololo kigulu kyo okyama okibattuwati. Nkyebaliza Katonda n'okusinga ddala nebaza Katonda olwammwe kuba namwe muyimiridde nange from day one mumpushize. This show is not just a concert, like I've always told you people. It is a big celebration for the gospel industry. It is kyanjawulo kati nti olaba mainstream esobola okuba ne supporting a gospel industry. You can imagine the all of you guys and your names okubanga muvuddeyo ne mujja ne supporting a gospel. So to me that really shows that gospel music is going somewhere. Njogeddeko ku collaboration. Yes. Because I think we have to cut. Yeah. Do you have any initiatives of what at least partnering on a project? Sisobola kibeera nakyo mutawaana naye nga bw'olaba nti gospel music is somehow different nti people are led. You understand? The Holy Spirit leads you to do whatever we do. We don't just do things. But if it comes and it is from God, I'll be very, very humbled. I believe buli omu asobola okubaako wafunamu. You get? So that nga bw'ayira bwazzeemu, it is. And thank you for asking, because osanga twantegere neyo answer. Because there are many people who will be like, Levixone, lwaki tokola n'omuyimbi ono azze? Lwaki tokola naye? But sometimes it's not just about doing songs. It's about connecting. A collaboration starts with that. Connection, because osobola okukola n'omuntu kolabo nga tomumanyi, temwetegedde ekyolimba kyovula bivaamu ne bayomba ate olimba linabeera ku YouTube channel yange. So it is always good to let God work in your life. Do not help him, let him work. Don't force life. That is me. Erinnya lya Woman of God oligabye. Ndi waddani. Kanti mpulidde omuyita thank you Woman of God pozi kati kanchi interpreting mu Luganda osanga kina making sense that way. Woman of God yaba mukyala wa Katonda, omuntu yenna aweereza Kristo nga mulokole. She's a woman of God. Badde nti fetaito twagigabira mulala. Nakyo tekina mutawaana okugimuwa kuba era kisaana. Yonna gwagimuwa. Abannayuganda bakunge bagigabire mu kapa. Abannayuganda mwenna gye muli, njagala okubeebaza okubanga mwagadde gospel music. Njagala okubaaniriza not to a concert but come for an experience. We are all ready. Kololo is ready for everybody. Mujje okuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 VIP. Banaye mujje mu bungi nnyo nga 26 November tugenda tandika sawa 10. Tulina abayimbi bangi nnyo okuva mu Uganda, then tulina ne ba legends abayimba okuva abamu bagenda va bweru mu America balava UK, then tulina n'emikwano gyange banga luno limbadde ennyimba. Tulina abayimbi okuva e Congo, tulina abayimbi okuva e Burundi, Rwanda, Kigali, Kenya. All of them are going to come, and from Nigeria I have something for you guys. So mujje kigenda beera kyamaanyi nnyo mwenna. I can't wait to see you guys. Kati obanga olina mukwano gwo oba muganda wo nga mulema obanga alina obuvune bwonna naye nga owuli ayagala okusinza Katonda n'okukkiriza Katonda ku lw'okuwonyezebwa naye musindika gye bayingirira ku bwereere. They are going to come in for free. We are not charging them any ticket. Anybody with disability who is disabled, please, you're all welcome. Share no ya buli omu, oba oli mukatuliki, oli musiraamu, oli Seventh Day, buli omu ng'omanyi nti enjiri erina wekutte obanga olina ebiganyo okuta nga byakusiba. Come that day, because tusiibye tukkiriza kati Katonda olw'ebyamagero. Activations nga z'amaanyi nnyo mu makanisa nti n'abasumba abasinga. Yes. Njagala okwebaza abasumba bavuddeyo. For example, Apostle Grace Lubega, Pastor Bugingo ye mumumanyi, ambeereddeyo from day one. We are supporting each other. We need to be there for each other. Like I've always told you people, pastors, they preach the gospel and I sing the gospel. So we need each other. What they preach is what I sing, you understand? So tweta gagana. So everybody
any pastor, please, we need your support. Push ubango ina buli kimu ky'osobola okukola to make that day a success. Please, we need you because this is for the kingdom. I can never take the glory. The glory will go back to God. It's not my power, it's not anything of mine. I've done what I can is to put the show there. God katonda yampa ekifo ekyo, yampa dates ezo. Twayita mu bintu bingi nnyo. Remember the time of COVID, twali tu organizinze kololo netakola Nambole netabaawo kulwa COVID n'ekyo. So katonda abanga akyatukumye nga tukyasobola okussa. Engeri yokka gy'osobola okuddiza katonda ettendo kwe kujja nga 26 November kololo ne tusinza katonda ne tumwebaza n'ebitusibira ne bita. Ekyatuyambye kijjajja mwami yakugambye bino terina lockdown. Ekyo nakyo kimwebaliza kubanga nandibadde ngenda kuwunga buwunzi kubanga guba mulundi gwakubiri and we put in a lot of money. Omuntu omwanga yangambye yankubidde sunanga Levi banne kulu ne bakugala ogenda kwati because era tebandabayo kulwa kubali abali basaba sente. You understand? I went through a lot. I put in my money. I do my shows. Nzazikola. Stevi muntu yali anyambye koba ku organizing for my concert. So binyigamu naye ntulakoma nti nze kale nyina shoulders wengwa yekatonda all the time, but I would feel really bad. So I thank you, the president of Uganda, okubanga at least ensonga solo understanding ate ne tukkiriza ne Kristo. Bino ebintu bigwawo lwa kusaba. Nsaba, tusigenda saba, tulina abasumba bangi, Apostle Grace agenda abasaba, Pastor Bujinga agenda beerayo, kwegamba it's going to be massive. Thank you so much. Mwebale nnyo, twesangeyo nga 26 November kololo mukama mpero omukisa mujjetegere Kristo. My name is Levixone and my name is Ada from Nigeria, and guys, we're here to tell you about the Mbera the Genesis concert. Levixone is live in concert on the 26th of November. At Kololo Airstrip. We are all starting this program at 4. Everybody will 4 p.m. You need to be there. Please make your way to Kololo. Yes, Kololo Airstrip. Yeah, and don't be told. There's so much happening. This is the season to be alive in the presence of God. So Levixone is coming to you with good news. That's what gospel is, good news. Don't miss it. Don't miss it. Don't be told. Don't watch it on YouTube afterwards. It's there live. Right? Okay, thank you so much. Thank you. God bless you so much. God bless you. Nice to meet you. Uganda. So go support my brother, all right? Amen. God bless you. Bless you. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.